Emotoka nene musajja tuneeya ndi promoter muki muto na ine ebigambo ajipu ne bampaki amafuta esho yansale isaka nensale buzibo nakomayo ku ajipu nga batubanja milioni 5.3 katonda wange ne milioni 5.3 agago na mugulunga mu nsawo ni nasiringi kasanvu akasingiza oyo saha yampe emitwalo ebiri gye nalya kyenzijukira ku saha yantolosa mwajipu nga amanyoni yankolenga bagenda tusiba kubanga ekisajja kigonza nga kyali kyagala sente z'ebyuma nga bagala sente z'ekifo nga ne niserula kubanja sente za hoteli nga tulina ogenda kuzijja oyina kasanvu kyokka omwana saha yina asula mu hoteli ya mitwalo emeka nange nensula mu yemeka alakene ne tumuddukako ne tumuleka mwajipu alakene nise simanyi bwe yakola yayogera lunyankole oyo munyankole weeri saha nangamba kingi saha nangamba nego kimanyi bandi bagenda kusiba bwe nesitali nonya kingi saha gikubuulire kakate y'omwana kuva dda ng'awaba promoter ekitiibwa naye yampa ekitiibwa nga twakatandika naye ng'akyali mu mbeera ey'okweyiya ekintu ekikuumya kingi saha n'okutuuka ku kino kyatuuseeko zibadde empisa ne waba akola empisa embi tazireeta mu mawulire saha bw'omukubira essimu ng'oli promoter g'omusoga omusoga mugezese saha nga ndi ku gundi yamu eno mukubira essimu ng'oli promoter jagamba nja kukola oba sijja kukola ki asuubula okutuuka ku siteegi naye ng'amala n'akola ki saha amanyi abantu tasobola kuvuma bajjo tasobola kuvuma Abitex mu ndongo tasobola n'omukola tasobola kusanga nakutekako luyi empisa kintu kikulu kiyambye King Saha okutuuka ku buwanguzi okubanga kati yakulembedde music industry saha ne bakusanga oli wenyalemu nga toli mukwano gwako w'ekitiibwa talina kabampaane bwasanga nti kozi twali toli myaka 65 bogenda mu 7 saha bakusanga atunulira feesi ye y'ekikadde ofaanana ensanvu saha bwakusanga atunulira feesi ye y'ekikadde n'oba omunyiziza otya atambula n'akola ki kati ekiyambye King Saha ye musika wa rediyo ayina nnyo talenti ayina empisa respecting abamusinga experience neki kati omuntu bwo tasobola kugwa otegedde bulungi ti King Saha tategeka nguna atafuna bantu naye kuno kyasusse nti guno omwaka ayimbye nnyo ayimbye ennyimba ezikwata ku bantu nze bulonda basaha ndaba omugenzi rediyo nti ye yasigalawo twasigaza omuntu omu King Saha ne David Lutalo niba kwanti Saha asiga kutalo kubeera social mu bantu nti Saha wasanga abali b'ekikomando afuka wa kikomando bwasanga abagaga afuuka muki bwasanga mu bakwezi abakadde afuuka muki mukadde ola feesi ye yenkanyanya bwete Saha atekako feesi yenkanyanya bwete nakufaanana kakati ekyama ekiri emabega wa King Saha kamba ule eddogo lya King Saha lyakozesa mpulira mugamba nti akuma ekyoto musamize Saha si musamize omanyi bwe yogera nnyo ebintu by'otalina bwiro wagenda nga asamira akasana kiki kakati abampuliza ku leediyo yakyabazinga njiwa ekitiibwa teri ddogo likola linnya teri ddogo lireeta ssente teri ddogo ligula abantu kwagala eddogo lya Saha leno kankuwe eddogo lya Saha kankuwe eddogo lya Saha Saha ayina empisa Saha ayina talenti bigayi gyali kabako gyali nabadde nejjo Jacob Okugundi ku Sanyuka TV ngagamba abo opposition babeera nalabe ne Lido Pazo ngawuguka ndi temutu wa mirimu abo opposition babeera wabayimbi babo tebabe abo opposition si basiru ngayo mulowooza abampula ku leediyo yakyabazinga abo opposition music tali mu opposition music tali mu gwanga music tali mu dini music bagala message Lido Pazo bwoyimba genda ogule mmotoka buli kirasi y'omuntu ajja kuwaga tewali gamba nti fa opposition twagala Saha ekiwagiza Saha kankolagesa ennyimba z'abali nazo yakuba Nakyakala ne taata wa Kyentebe lugatta abantu bonna n'akuba akamwanyi ne lwogera ku nnaku y'abanaku mbuliza bye nkugamba Saha ayina 100 songs of revolution kati bano abantu abamuwagira abanaku bagamba katugere tuwagire kasajja kaffe naffe akatwogerera ku bituluma Lido Pazo mpuliriza mu namba somesa kati nti joli komo okwogerera ku bintu ebikuluma abantu nabo bakola ki gomanyi lwaki abantu abamu banjagala kuba mboge musajja olyanga wayogera ne bampapanadde ekiruddu musajja bamuwa panado nange wali ku Baba TV noyogera ebigambo nengende ne bagamba bajjajja tuvuma kati omuntu mboyo omusuubira tanza okubanga nakyengozi n'atampagira kakati ekintu ekiwagiza Saha sigamba nti opposition Saha yesibe ku opposition Saha ayogera ebintu ebiruma abanaku abamuwagira ate n'abeera consistency ne mukubako emikono yawasa muwala wa Sale ne mugamba nti wenyalemu n'alemera ku nsonga najja n'ayimba akamwanyi ng'ate kituufu akamwanyi kayimbwa emmwanyi abasajja baagitwala n'agamba ayimuka matata yamba tuli mu nsi enyo tuli eno tukola abatukulembera abaabo balemwa
oluyimba yaluyimba ne lunka by'amaanyi mono oluyimba gwa muyito musamize yalaga amaanyi ga Katonda gamba ngaba wataasa Yobu tuyambe naffe tukole ki kikulaga saka amanyi nti Katonda ow'amaanyi bajjo gwasinza gyali ebyo ebyoto byammwe tasobola kusamira nsa muwakanira tasobola kusamira yagamba ngaba wataasa omusajja Yobu nyange nyamba Mukama okole ki tali muntu musamiza statement ya moyo King Saye Manisuru Musiramu naye akulaga nti amanyi Katonda waba Katonda yakuwa wa Jehova amanyi Katonda waba Katonda yatonda Yesu Kristo tali musamize agenda buziba moyo bwatanga ngabo wataasa Yobu wataasa Daniel empologoma ngezo muwamba kitegeeza mbuliriza yakwata obuyinza bwa Katonda n'agamba Museveni atulemye gwe yataasa Daniel empologoma jangu tutaasa ekibambulira ekitubonyabonya nebo kibonyabonya banna Uganda kitegeeza yo mwana si musamize ngemo mwayiriza yakulikale ne waba musamize ng'akola ebyobusamize bwe ne wano mu luyimba yakulaga nti Katonda is the above all Katonda ayagala abantu abamuwana mu public kituufu bobanga okwata ku mutima gwa Katonda gwo musoga mpuliriza genda temugenda mu bitubye bangambye musoga muloga nnyo yesoga wakiri joni ya muri bavu omuloga ali ebusoga toyina ddogoli ogenda kukola lisinga maanyi ga Mukama Katonda genda mu public ogambe nti Mukama Katonda ye wamanyi ew'obuyinza ojja kuba omuwanguzi nga King Saye kaka tugenda ku sound ekyaleetedde Saha okuyimba obubi era nangirira ebusoga nga ndi ku radio Saha tannayimba yabadde muri haso ate kikamulize muri haso Saha yabadde akola kaliyoke erugogo Saha yeetaaga shentuufe Dambolo be na Kivubo mugenda gitegeka Saha kyamuleetedde okuperforming obubi kwa performance yabadde mbi zomunene mba mwagala njogera amaki amazima nze siri wano kwegula ndi mukwogera amaki mazima ekyaleetedde Saha okuyimba obubi yabadde ne stress ya show kugigana bwe yavudde ku stress ya show n'agenda ku sound yabadde mbi ababadde mu VIP mwandabye sound yabadde tevaayo bulungi nga sound egenda mu bali ababadde mu VIP eno tetuuka jeje sound yamulemye ku luno nene jeje ayina ensonga ye nti bamuwa obudde kutono polisi yasoka mugana kusetinga kyovola banfuma buli musirisula agamba nti kabadde kabaddi polisi bagana abakozi bajeje okusetinga ebyuma kati Sabu yaze ku stage mu Katonda mugulu nga ali stressed nga sound mbi basose kugana show emilyango giri disorganized tiaba tuna stage manager zikane ekintu kyanumye ku mutima nenkaba waliwo akana bakaita ka vale music ne kalikodi era butida tebabu wadde mukisa kuyimba akakana akanyankole ako kabadde kayina okujja kayimba olimba Saha kinachakala mu nyankole sio mutegesi yaba tuna stage manager omuyimbi yabadde afa mu vyeri nayisawo kibuli ntize palaso nagira nakola ki nayimba tize bajjo nagira nakola ki tuwaba dochi bayitaro enji misonga yeso kunyuma nevayo bandi kuteba n'abaana buli ayina collab ne Saha ne babayimba okuva sawa 12 yandigezo tuka kupiki sawa nya nga sheri yeti kakati ate tusobola kinenyeza King Saha naleba ne nyambo King Saha yayimbye bubi soko tegere state of mind gyabaddemu kwa sababu kujano yimbira kusibanga njagala nkobulire kwezi mu Uganda nga Saha omulira ku CD bwa yimba ku live Saha nyuma okulaba ayiringa David Utala ina performance kati kito balabye Saha tende suya abadde ya bizibu mu Uganda abantu babiri abatanayimba Lord Fred Seba tatanayimba bamutegeka bubi ne Saha teyayimbye olw'ebizibu byafunye era omuntu yenajjera nga Saha yayimbye bubi musasire tebyuma byabadde bibi disorganization yabadde y'amaanyi emilyango gyabadde mibi kati nga alina kulooza nga show yange ekoze eki era njagala obbagamba nti King Saha alina otukolerayo show endala ngenda kuproducinga Saha abakolera abantu babiri bendingenda okufa nga nkoze mbalagati bebasinga okuyimba mu Uganda Saha ne Sebatta betaaga omutegesa asobola okubategeka to the maximum nga taze kufuna sente njagala kulaga nti King Saha is an artist temunalaba Saha nga ayimba ye abadde mu karaoke yabadde muri haso ogenda bategeka tonalaba kwezi abasoga mumpulira King Saha tanayimba ne Lord Fred Seba tebanayimba nchogera authoritatively King Saha radio gwe yatulekera King Saha ya munwana ayine eddobozi ngabo muulya ku siwa auto tune ojimanya omulangira Suna yaninanga muka auto tune Saha ino okuddamu okukola Shenambole obe na Kivubo njagala tafuna amalala kuba yakyasinza okufuna abantu njamugamba leme kufuna maki Saha n'atambula bwatyo n'empisa nga de lutalo nga tebalina malala njakola eso y'abantu aba Saha lutalo Sebatta oli omuziki ate olina woteeka bantu eyo show nze njagala Saha lutalo Sebatta mulaba abayimbi be Uganda show yinza okuba erinaku ebbiri mu Katonda mugulu Uganda erina talent those people must be exported internationally ate bonna tebalina malala benjogere Sebatta alinamu omululu
Ne muzeyi Sebato omululu ojja kugumira ojja kakanya omululu. Omululu bambi gwa bukadde. Si mululu gwa bukadde. Njagala amazima gaka na Uganda manyi Uganda temanyi bitone bya yo mwana King Saha ayimba namulabako mu studio ng'ayimba n'enkaaba. Lutala ayimba n'okaaba. Ninawe bajjo kaaba. Sebato izenkaaba Sebato ayimba n'okaaba. Kakati conclusively Soya Saha is ranked number 1 amidst the challenges. Kugamba kyo kiteka mu number 1 olwa sente olwa timing n'obudde. Disente zabadde nnyingi abantu bajje emitwalo 2,12 twabadde tuzabana ku masomero n'abiitinga so ziri zonna kitegeeza Saha ye muyimbi kati namba 1 mu Uganda abayimbi mu nsonyiwe nzisikyamuka sizira ku kyenala by'elugogo mu Katonda mu ggulu Saha ye namba 1 nga si byakujubisa nkubudde n'ebikyamu ebyabadde mu ki singa mbadde njubisa nandigambi talina kyamu kyeyakoze eki ye performance poorly because of poor stage management, because of poor sound and because of security problems. Omuyimbi wabagenda okuyimba ku show sibate tuli ku radio. Omuyimbi wabagenda okuyimba ku show omuyimbi bamuteeka omuyimbi olaba Saha si yabadde alina n'okugenda ku police okuteesa manager yabadde agendayo talina manager omuyimbi olina okubanga olina peace of mind. Saha yabadde alina okusula ku serene ennaku 3 balina mwamu ne designer wa Saha mutuge Saha noonya designer yakudesigninze omutuge tulina okufuna ba international designer ebigoyogoyo saabitegedde amanyize sagala bino byakuwaana semanyi ngoyo andisimanyani yamudesigninze majowoolago sagategedde amajowoolago kati nayiga ate yayambala bulungi kati yo Saha ngoyagala omulaba muwe peace of mind muwe kyayagala tomuteekamu eno stress se alina okwemanaginga obuda gye bugamba mukatambula mugenda kulaba Saha nsaba Katonda mpa obulamu kutegekera eso ya Saha muli jukira ekigambo kye mbagambe ku radio ya Kyabazinga lwaki yajikuza omuntu atannawo nadda yalamuwase namanyi ffe bapromota abakute tugabase kameka mbabulire ekyama bapromota mbaku muliko nte munyigira bw'okubira omuntu nga bajjo sobola kuwa milioni 2 ku experience gye nnina njaga twogera amazima kwezi katole omwana promota w'eranda ne yamugula yamusaba sente ezitegeerekeka nga bajjo tasobola zimuwa kabaabi tekisika abebbalamu tali muntu alina experience ayinza kukwata milioni 2 ziwa muyimbi tosobola kubanga guno omulimu gwa zaala enkuba yatonye wagirabye government yasindise enkuba government nekozesa security byonna ne bigaana government erina omulogo waayo gw'essatu gwesijja kwogera kubanga nnaku zino munene oyo omusajja ebyaddala aloga enkuba yagikubisa Lagadi Kaseese waliwo yakolomera Lagadi talifuna abantu nanduza laba Lagadi buli kimu mbuliriza waliwo yaloga Lagadi gwengendo bagamba okimanyi ate omulimu gwo gumutokologa mbadde nkulaba waliwo yaloga Lagadi n'amugamba tolifuna abantu nga okyali mulamu era ekikolimo nekyo kyatuukiridde Lagadi buli concert gyako atafuna abantu lwakikolimo kya musajja oyo abantu bakolima bw'obanga tugenda mu moyo intercedinga nze ndi musajja musabi ngenda ku prayer mountain nenkabane ne neyambula nze ngana neyambula engoye ne mbabwerere nsaba ne Katonda ebikole madogo gamwe gonna ne gaddayo kakati waliwo omusajja yakolemera Lagadi mpuliriza simukuname Katonda yatonda yamanyi obwerere bwange mu maaso ga Katonda akumanyi ne mutima gwe ate kakati ze ngenda ku lusozi nensaba ku prayer mountain kale omusajja yagamba Lagadi tolifuna bantu abantu abaafa mu ndenge eno ngendo ogeganya ali Megadi tafunanga ku bantu omulangira Suna tafunanga ku bantu yoyo kati Lagadi nekyo kyatuukidde Lagadi wange omusajja oli n'agamba nze Lagadi namukolomera ali mala kujja kunneetondera muyina okunyiiza mulekerawo okunyiizanyiiza abantu mmwe Lagadi yakola sho katikati n'agirabira jo ku Serena wagirabye ebyabadde natidde n'okuyinga nengamba kati Epasa agenda kusinga Lagadi abantu gumanyi Epasa okusinga Lagadi awezze 10 simanyi nzisagana kwogera ku Lagadi mu ekitiibwa bannange musajja njagala nakaba ndaba amaaso gange gafaanana sikulimba ebikolimo gye ebiri ku nsi nze nina bwino tompulira n'omutima weguziira omutima guziira mbadde ngamba omusajja n'ateekamu n'ekikolimo buli wate oli yangamba bugambi Lagadi talifuna bantu niwa kitamujjako kikoli meeto nakimuweekuulako simanyi kyagenda kukola mumuwegayirire banange gwomusajja gwe yaloga Lagadi nyamba bakweza akantu kano omusajja musonyiwe talina buzibu jjajja ddaani naye buli sho gyakola teba bantu oba ennyimba zenfu nedda Lagadi ayimba bulungi Lagadi is the best performer Lagadi anyuma okulaba Lagadi yadibadde kati Sebatta Sebatta bamutege bonyeza Sebatta afuna abantu Maddox afuna abantu ne kati jeje Lagadi ali muligiza abo basajja kati mugenda kukola muti zinamuwagidde era namuyitira abantu nesinyo obongo nali nabuteka kusala
nali nabuteka ku saha kubanga saha ye muntu anyambe yanyambako nze serabira muyimbi ambeera watenze muyimbi bwandaga empisa mufiirako lagadi ye n'abenyalemu ne babula kati lagadi bulijjo wagira bikyerwa enyalemu nga yasobola okuwagira osigeze lagadi n'enyalemu temwagala kyokka ye mukama waffe wa NCF National Culture Forum naye n'enyalemu nebula abo era kantwala okuwoninga liro pazo li mutabanyi wange kampandike na wange liro pazo manyi how much I love you liro pazo kana kwa video njagala kusali bakakuweereze liro pazo kana kwa video njagala bakakuweereze liro pazo tochamuka nakulabye jongo yimbe ku mukolo gwa Namyalo kasoke ntangaze n'abasoga bana abantu bakufaako bogeze kuyimba wa Namyalo tebakufaako bolidde sente za Museveni naye ekibaluma kumala kulya seno jano obavuma nane kali liro pazo ani amugambi agende ku internet atandika okujonkera abantu okuyomba yavumye abantu liro pazo ani amujonkedde kankubuuze liro pazo ani amutumye ajje ku internet atandika oyomba n'abantu oyo mwana amanye ennaku ye gye yava amazima yava wala mukatonda mu ggulu ekikulu si kuyomba na Kyagulanyi tegera bintu Kyagulanyi byakiikirira buli muntu alumba Kyagulanyi ntegera nti olumba bantu bali bakiikirira Bobi Wine nga ye Bobi Wine talina makulu nkiga Bobi Wine nga Bobi Wine talina ki naye ate ayogera ku bizibu ebiruma abantu bali ababonaabona liro pazi bwogenda mweni alemu oba n'ogende wa Namyalo genda olye ssente zo sigala ng'oyogera ekituufu ku bantu kati olutalo yataddewo lwaki busimanya abannupu temwapositinga ani yagamba nti Kyagulanyi gwa positinga yafuna abantu wakola enkudi n'ofuna abantu emitwalo mu kitundu nga kyagenda kupositinze gwe tokolera Kyagulanyi obuzibu abantu bwe tuyina bakola Kyagulanyi kubawaana Kyagulanyi si ye struggle Kyagulanyi si yalagira abantu ekyokukola abantu bano bategeera Kyagulanyi si yalagira abantu ekyokukola bandijjudde wa Kabako bandijjudde wa Big Eye naye abantu bano bategeera omula kyekugamba njagala liro pazo ategeere bano abantu bwe bakolera Kyagulanyi yakera afune struggle ejja kusigalawo tosobola genda ku internet temwapositinga temunjagala temumpa pefeni yange gwe temumpa bivulu bani abatakuwa bivulu ninako katono kwezi kamera katoka kwatako kano liro pazo abantu baba kusitudde kola abantu bibagala totunulira Kyagulanyi nchidamu oyo mwana agenda kuddamu agwabo nebone ekitegeeza yayingira mu struggle mpuliza yayingira mu struggle Kyagulanyi kumuwaana yayingira mu struggle ngakola kusanyusa Kyagulanyi mwabayimbi mwenna mubenga kingisa muyimbe message ekwata ku mitima gy'abantu nakino kanti bagambe nga ndi Busoga bano abantu bawansi be bakama ba Kyagulanyi si ye mukama waabwe that's why nabi yalagira ne batabikola otegedde kozi okujegeza no jakola edio otegedde bulungi kati liro pazo oli mukocha toyomba kana bakasitoma we kyasulaaliye niyo kimanyi genda mungu kakuba bawagizi be kusanga Bajjo n'amukuba kusanga Sky n'amukuba tosobola kuba bawagizi bana abantu bategeera tulwache je obulango ina mwana tukole ojambo kuba wali maso batumazeyo point tusoboka babusedwinga computing number 1 gira ngwe bwino wa kemisera neba mukubira afune mmere ye kati ina ogenda mu bulango ndeta bwino kaliro paso kanyiziza tabula mungi ne Bajjo ne bituko kuba akalango zebana ngo bulango montabi liro paso ayomba kinaba sawa no obulango buno programu yo nokati nteka mu programu ya Bajjo kati gotamu kuba oliya ku radio ngati njagala programu yangu gira ngwe lero ndi munyivu ngenda kuleta bwino yekka ngenda babu ina wakemisera tayagala ave ku internet lero ngenda kwabya buli kintu awo ngenda kwenda kikaga tosino genda mu bulango buli dakika ready etama kemisero mu mazi buli sawo genda mu bulango oto na musiri wano ngenda kuba bulango bunabuka jango tune bantu bakubuuza bale bale face yobo efala nakwata olaba abantu bomutima omubi lwaki ate tunula molabe yesebo mbala musiza nnyo mujebale face ndoze nyirira okusinga eya Bajjo bale bakumisiza nine Sky soja wano mpola omusajja mulabe abonya kwezi mumulabye bagambye oli kafunyo kwezi ntu yagenda okutuya gwe nfunira akatambala ndeta bwino omusajja agenda mu bulango ndeta bwino agenda mu bulango
ndeta bwino ogera bana tuli ku Busoga Royal FM radio esinga kati mutekeko SC bana ngono tulaga masa kaina data duke ku TikTok agende liro pasa agenda gwe bisembayo abantu bamwade second chance abakache kimoyo yombesa agenda yimbe bibyasiri kebimba tejagala okuga teka ko radio mbulira Abasoga kati yali ngaga pa struggle ya Kyagulanyi agenda yimbe biyimba bujjemu businga kati ogenda kuwiki ekitegeeza nesimu lero sitata sizikwate toyangana kwate bisimu njakwate tajiri yose ine miramo ya magezi singa kutawuliza bantu kemisera yakomyeyo ne kemisera ani amuyabira amwandike bankuwanisa simunga yakomyeyo ne bimwe leo mwana ya inekisira ata ina data pako internet yogende gundi ya muroga abona mubiri yagende wamere bataga mukumba mukumba kwezi jayo bulambo tukole nzo njagala genda Bajjo sebo tukira ku nsonga tudde ku radio musajja gwe je baliko sebo ana je bale nkwagala nnyo musajja gwe olinga profeti olinga kikubanga ebintu byogera bisere singa bibeerayo webale kubaako taata Bajjo wano mu Uganda gwe musajja avaayo ateri antama gwe musajja avaayo n'oyogera ebintu ate ne bibeerawo n'olabula abantu ebintu ebisinga naye nga balinga batawulira naye ate oluvannyuma ne batandika okugamba Bajjo yakyogerako kino ekintu n'olwekyo abantu abalina amagezi bawulirize nnyo ebigambo by'oyogera abantu abalina amagezi bakwatenga nnyo ebigambo by'obalabula babyogezako obalambika otherwise kino kinalabye liri pazo kyeyatandise era ng'oli kumulabula ku ssaawa zino bw'aba ali mugezi yandize n'awuliriza biki by'oyogera ku ssaawa zino ku radio gy'oliko ajja kufunamu amagezi newekiba kimulemye Busoga radio ya Kyabazinga mpya nnyo naye kute Busoga akati bebale nnyo okutuweereza n'oyo mukulu kwezi mutumiddeko nnyo yebale kutuweereza ate yebale kukyaza abeere nga akukyaza obeere nga olambika eggwanga okitegera kwezi mukaga Busoga Royal Radio tuli mu program obiwulire nine muganda wange Alphonse Bajjo nga twogera kwebibadde mu wiki okusingira kati mbadde mbagamba n'ebifulu byonna ebigenze mu maaso kakati mu bintu mbadde mbulira liro puzzle ate tukwebishera mbadde ngamba liro puzzle nti mwena mwena abampuliriza Abasoga kibi nnyo okuyingira mu bintu bino ngo biyingiddemu lwa Kyagulanyi Kyagulanyi ayinza okuba tanjagala ku mutima gwe era takwagala azini siguli mutima gwe akasije kano kawala na Bobi Wine kati goma kati Kyagulanyi yankubako obucupa toyogera bya kisiru babu kubagwe Kyagulanyi alina obudde obulagira abantu okunkuba obucupa kwezi wagwira ddedere ku myaka 7 kakala ne bankuba obucupa tese kyuitaye neetaasa ate banamba biliyoni bantaasa nga bambuzabuza ndi mwana muto wamma Abasoga bampuliza ku ledio Kyagulanyi tankubaka ku bucupa n'abantu abankuba obucupa yali Katongole n'enyanzi bwe babaseetinga ate Kyagulanyi mumwebazi yakola kyamaanyi sozireyo okuntaasa nebaza abantu babiri ngenda nkamala okwebaza nebaza security ya Kyagulanyi n'abantu ba wansi abantu abawansi abamperekera paka ku mmotoka kati bantu bakwezi bali bamanyira kufayo nkube Kyagulanyi era ekibaluma nze butajja kuvuma nuupu bali batekawo empalana munzije mu Kyagulanyi kati kankubuuzemu kwezi ku magezi go Kyagulanyi yankuba obucupa ku mulango yali afunamu ki kuswaza kati Kyagulanyi kyakatayagala kibiina waliwo omukulembeze akola ebyekisiru kati nange Bajjo nswala bojimankuba obucupa nswala bagogwa kakati njagala obeemu amagezi kwezi nti Kyagulanyi ekyo ekintu ky'obucupa talina kye yali akifunamu because is a leader must not behave like a hooligan otegedde Kyagulanyi mumujeko ekyobucupa tankubanga ku bucupa kati kankube bakuba Nubian ndi Kyagulanyi yamukuba bakuba tawa bamufumira ekisoko Kyagulanyi yamukuba bali bakubye Kamakono NBS mulimu abantu nga mmwe abateekamu abantu abanyanzi bakole funye bavumaganye Kyagulanyi kana ku myaka gye 7 gy'oyina olowooza Kyagulanyi yasetting abankuba obucupa ekyo nkisazaamu ku ledio ya Kyabazinga mpuliza Nubianiri bakubye Nubianiri Kyagulanyi yakubye Nubianiri Kyagulanyi yakubye Makono NBS Kyagulanyi yafumisa tawa ekisoko kakati kyengamba mulimu abantu nga babagala okujja okuvumaganya Kyagulanyi nze tankubanga gwojupa ne security ya nebaza security ya Nuupu nebaza Mama Sam
ne bazambasa da fire base mwena abalaga empiso okudifendinga Kyagulanyi nti wampisa no lwaki mugati biri byali byabufuzi Museveni yatawa yabata anti Museveni ye command ye nanyini mungu kati noli yakulembere kino bali ba no Nyanzi namule message fo kati wale byesimbi okwampe no tiyakula byesimu Nyanzi nagamba mukubire campaign nenga magezo bikube yosijja biri nyama sabiri nyama kale kawe tuwagira kambe tuli kuba nalukola ba Alex ba Magala kati Nyanzi namule kakati Nyanzi message nayogera mulumbe ngaraba ngaza mufirizo obululu bwawa nagule biyaye kati Kyagulanyi n'obudde bw'olwo lumbe lwasegere nyamu nkube badde kakati temudamu kuwayiriza musajja oyo kyogere kimenyewo ga Kyagulanyi takubanga ku badde bucupa nkimenyewo kigambe nze kwezi myaka 7 menyawo Kyagulanyi takubanga ku badde nze kwezi Robinson myaka 7 bajjayo awo tukole show kati awo tegedde kati awo tukole show kwezi yeetoza amenyewo statement y'ekisiro kakati mbadde nkugamba liro puzzle toddamu kujja ku internet kwogera nnyo ate tujja kujonkera nupu lino poso kankoya Gravity lwacha imba kulaleza abantu bamuleka Gravity kyamanyiza abantu Gravity kuvadanga imba kulaleza achi munaye bana abantu bawasi bategera kyo bamanyiza kyo bagenda nacho bebe kulu bamusanga tebamuyina ako busungu bana muti bamuyina ako busungu lagati tebamuyina kubanga alaga kalezeji ne lino poso wasoka no jango likumulama gwa abantu dobozi lya abantu ngoli dobozi lya abantu lino poso ne bafanya ni ababana abakufuma bewekwasa siye struggle umadu seka si na nyini struggle ko yizo kwekwasa tosobola kwekwasa ndi umadu kiseka nogera novuma Kyagulanyi tosobola kwekwasa anti bajja mfumi nogera novuma Kyagulanyi seka Kyagulanyi nyinyi afanya lido puzzle na agamba lido puzzle sikwagala obafa mu struggle wandi badde okola ki Kyagulanyi obutakba postinga mudura yafuna ya postinga bigai yafuna ya postinga kabako yafuna kikulage nti kolera ekituufu ng'okolera abantu kolera Kyagulanyi abantu abasinga baba ino obusungu obwe ku Kyagulanyi ne bekwasa ensobize sekana ngana ali musiru ngaliro puzzle nandi bade kati nvuma Kyagulanyi tibankuba obuki sekana isimanyi kufumitiriza kakati amazima gakatuna mu ggulu tosobola gamba nti tebampostinga ngate abantu bakuwagira katolinga agamba bana abantu bemwafuna omutwalo gumu ekitundu bali basiru kubanga ali atawagira nkudi bawagira liro puzzle n'oluyimba luki mubutufu bamutasima liro puzzle Ilo pozo stopping that nonsense odda kumugamba osasire bano abantu abakuwagira Kyagulanyi sibe bantu abakuwagira bati yakupostinga sibati kati kiringa gamati Kyagulanyi yapostinga ku birthday kati nganenyo omuntu okupostinga ku birthday kiki kimukakata ko kumpostinga nange sijja mu postinga kakati gosobola okujja bino ebintu lino pozo bya nako y'abantu tebiri mu postiza Facebook mbulira kankubuuza Kyagulanyi ba Facebook bafuna obugagga ba postinga bafuna ki kati gosobola okuyomba n'abantu mutemwapostinga show yange kyokanga ate sho abantu bajja bakola contract balina okupostinga mukolerenga abantu ekitufu nve mukabampani kinabadde ngamba Jacob Jjo nti opposition bemuyita opposition balaba muntu ali ku alaali gwaliro pozi bera ku alaali tewetaga na Kyagulanyi okubeera mu struggle Besigye yaliwo yagiturekera ne Kyagulanyi yagiturekera ne Museveni yagiturekera tuve mu muntu obwekyana kirombo tebampostinze mbo banvumye umadu kiseka anvumye sibanyango bye musitegeza gwe bavuma nava mu struggle bata yali wa struggle kwaze manya bintu abantu banvumye bakuvumye kumuchupa temwapika manya masimuge mwakubira ngamvume ne ngana wankubira ne simu kumacha tewankubira kumacha walo yankubira katiba kuswaza bati nimugamba kansonga bakujjuza obusungo gendo ovumanje kubanga nategera bobo yingira mu struggle giyingire munga gwe kwezi boyingira muso kujingire mungani to yingira mulu wa Kyagulanyi balo edi mutwe obolo wa Bajjo yingira mulu nakwe kuluma kati zene nina kizibu kyange ekyemisolo kati zesolo kwagira government nga lefini yanso ne debizibu foto yingira mu struggle wa biza yingira mulu wa Bobi Wine zisobola tosobola kusanga ngeze kundupu nga nesiba ku Kyagulanyi ni ati we banko lokota government na wale busoga ndikolokoterawo ekyangu bya ku biti kolokota NRM ndi bagoba badisimanyi bali bampa mateka nengano gagoberera nzite bampa byakwogera nkakolekera ka radio ko tuli ku TikTok abantu bitando bamala bakumala kakati zibaga nchayagala bu radio sebo ku radio kyabazinya jenda nkoto omuntu omukabaka wa busoga ate mukola because he is a king walagira teddamu choka nsoro kuvuga nga mafuta gagenzi jenga seka paka yandagidde nsoro kola ku radio nga si amanyi ngeno kakati gosoro kukosa baje akoze seka gosoro kuba nange onako noziya nange kitegeeza nti kyabasinga yekagwe sijemera kakati bane mwabavubuka mwe n'abayimbi temusobola kulwana n'abantu ne mmalako nabo mumanye nnako yammwe
temufu mambo ziva Kyagulanyi tapostinze Kyagulanyi tuwetaga Kyagulanyi okwagala okukyusa embeera ye paso tuwesigulira ku gravity ye atumanyiza ye bwato bali gravity tumwagala nga bwakola ki gwe paso twakusasira lwa sympathy na nnaku gyoyiseemu musajja wattu nalaba juza abulidde mu Queen Masoro kati ekyo kati kiveeko lyo paso obo yiga kola ki paso kugamba omuntu ogusembedda mu bantu kola ebintu abantu bibaga tokola kusanyusa Kyagulanyi kola kusanyusa abantu bakuwagira abawagizi Kyagulanyi alina akalulu kamu alina eddoboozi limu ali omuntu omu temumwekwasa temuva mu struggle nga mwekwasa Kyagulanyi tugende ku Kemisera nakati wane Kemisera abakazi mugenda kunyigira leero anti kati ndozo ogenda kuncha y'abakazi abakuchawo amazima ga Katonda mu ggulu abayimbi be Uganda bonna abasinga mwetunda abayimbi be Uganda abakazi 90% bamalaya ati ngende okwogera byange bya bajjo si bya lady yeno si bya kwezi bigambo bya bajjo mbadde mu ndongo mune emitwalo 10 emyaka 15 najiyingira 210 naligisalinga bajjo bi events 214 jibe emyaka 10 nga kampani yange naligisalinga ewo musolo kyenasanga mu ndongo buli muyimbi abeera buli muyimbi gola be yekuba makeup nga mukazi mu Uganda yetonda bajjoka we muntu Kemisera oli mu kusasula bikola by'owamalaya byozokola ku basajja kwezi wegenderezanga nnyo omuntu omwavu Katonda aba musasuza bibi byazakola banne aluna mu biru yakyawa Kemisera kankuwe bwino aluna mu biru yakyawa Kemisera naddukire wa Mary Bata namusuza emyaka 2 Kemisera gyasasula Mary Bata mubira musajja ngoraki kataka kusasula ngatakuse n'omutwe Mary Bata yagenda mu depression n'akaaba amaziga lwa muntu kuyayamba nga bawa mugabe talina wakusula mwenye mutijjatijja tebagala mazima zibaputa malawudi mutijjatijja nnyo omuwala yakaabya Mary Bata amaziga ngabye kabaka akakafere kumbe Katonda wa Isirayiri abe akatawona yali agunya Mary Bata kisirani kyakasajja naye Kemisera omutima gwe yalagalwa Mary Bata gwa butemu gwa butujju tekisiima Katonda akisasula nako gye kirimu zasobola kisasira kage tuzakusasira ngaba bitu bya kirungi bana kigero kiyoba kirungi tangabe bya kisimu omuntu akusuziza emyaka 2 ate musasudde ku babaawe kati watenga omusajja yalina future kitegeza Kemisera yase future ya Mary Bata era Katonda Mary Bata yalaze omutima ogw'obulokole oyo mwana Mary Bata agenda funa emikisa bwabanga yayambi omuntu yamubbira omusajja wali yamuwonya mufere kwa Kemisera yamubamba nnyo omusajja ategeera mati mwagala mazima mondo nye gwange likutayogira mazima nga mwewana bwana bobo mubambi ze samusaasidde nze anjagala bwenjagala nze ndi malawudi nagambye nalakibonaabona nale Katonda wa Isirayiri asasula ali mu musasula tanti yakikola Mary Bata kyammenya omutima ne kinnuma bawa aluna mu yasobola muyamba bwalukaga tebasobola muyamba Mary Bata nawa Mary Bata bwe namusuza yamwinamu n'omwana namusuza nakiyamba nepede ekutuse papa endala nakiyamba nekibamu bimusajja akulaga byawandise ku lupapula byawandise nibyo gwawula kyekugamba gomanye omuntu okumuyamba nga ofaanana bubi ali n'omubbira omusajja abakazi mwekube emitima yagatta ebisiranyi by'obwenzi n'abigalako n'ebikolimo by'okubba omusajja wa munne Katonda n'amugamba bayi tulina Katonda ali waggulu n'atijja n'akasajja Mary Bata n'akogga Mary Bata n'ayiika ekibuto Mary Bata n'ayiika omugongo Mary Bata n'akaddiwa ng'akaba amaziga gakuyamba nze kwezi mugamba mpogana n'empoganira ku mazima ate ze njogera ekindi ku mutima nze saalumiddwa ng'afunye ebizibu nagambe Katonda wa Isirayiri asasula bw'ate bw'asasula ebikazi bimalaaya ebibi ebirina emitima emibi kwezi obba otya omusajja w'omuntu yakoze emyaka ate nga bangi bababba ate n'abasajja babba osobola okubba omusajja wa muno ng'olinga amuvunaana nti wamponya ennaku ya Luna kankutwaliremu omusajja sawa kyayogeranga kiddoola omusajja yeetegeerera osobola okikola best friend wo nga temubafunye ebizibu yeyakuyambye bajjo ng'onyiize nnyo nga limu yafunye ebizibu kyakubidde Mary Bata ate gwe kyabbira omusajja Mary Bata n'akola ati oyo mwana nakkiriza nti wali abantu abalina Katonda kubanga nza kusituukawo kyamubbira omusajja gufunye ebizibu ate ki Mary Bata kyekibonaabona omuyamba
Ambiraze mwamu yambi. Gwate Maribata kune bakubako omusajja totukabirira. Yafuna obulala. Bakubako omusajja goyina owokubirira ekyo kikazi ne kimubba totukabirira. Nze saagala kwezi muntu asasula muntu amuyisa bulungi bubi. Abina Uganda bisimba. Kyovula nga bivuma Besigye yabibeerawo n'abiyamba, Ssebaggala n'abiyamba, Ssemoge n'abiyamba, Kyagulanyi abiyambye, Bajja abiyambe bivuma. Kati obayira kibina Uganda bibonaabona biringa kemisera. Biringa kemisera. Ababiyamba bivuma. Kati zo ngamba bino ebintu byo bizolo. Omwana yamusuza emyaka 2 nga bawa mu myene za renti arunga. N'amusasula kumubbira musajja. Kwezi saazo soba kusanga mwana wo ne mukwana. Obonkoze bubi. Sikukola bubi. Obonkoze bubi. Bamu amagezi. Omwana mutwalanga mwana wange. Atira mu kiyo obonkoze bubi. Sola kusanga mwana wa Kyagulanyi ne mukwano bo wa bitekisi. Kituufu. Oba wa Balamu oba wa Mayinja. Baana bo. Oba wa Misaki. Baba baana bo. Sola kusanga mwana wa Kamiloni ne mukwana. Ne ono waliwo omuyimbi mu Eagles yakwana omwana wa Fred Maiso. Na musanga akwana omwana w'omugenzi Fred Maiso. N'omukolo otya. Ne mugagwe musajja gwe bamu amagezo yo muwalawo. Nalinga na mwabya. Na nkubira. Kyokka abantu batalina kalicha. Abantu batalina magezi. Abantu batalina mukwano. Mufuna ebizibu nga kemisera. Katolia yapaka kama Maiso. Wamugwikiriza. Na mugwikiriza nga bafulumana ko kalenda. Katonda wange. Ne muri nyira mudiru yaragenda ku hoteli ya Mayinja eri kwa Roma. N'omugamba tiki. Kukale mugamba gwengenda bakubena bifaananyi. Wandi batomedde. Ate musajja mukulu. Gosobola kubaka ku mwana wa Maiso nga wali mu Eagles. Kibinyo. Tulina okubamu ne kati kemisera Maribata kuyamba n'akujja mu buzigo buli walimu n'akusuza emyaka 2 n'omubbira omusajja wali ofaaki. Gomba otya musajja wa munaakuyambye. Gosobola kikola ekyo kwezi. Abakazi bonna bosanga babona mu Katonda mu ggulu babi. Abanaku bosanga basindika ekigali babi. Buli mwavu mubi. Omwavu yageya agamba jeyo ka vitisi ngali ku kigali asindika ali ku boda. Yes. Kwezi jeyo kamatoka kogenda. Chuka masiki ni muzi. Abosanga bakuba abantu ebicupa babi. Kati nkusuzo sasude kakati kuchafunye ebizibu era kyakubidde Maribata. Gwe kyabira omusajja. Omusajja yakiri emyanya bikazi bigwanya amatu. Waliwo omuyimbi yetunda dola emitwalo 2. Buli ruutu. Ne aguza basemwayi. Na ba government ya Museveni. Ompulira bulungi kugamba. Kati yabadde akuliza musajja omulala amasasi. Bwezi mukatonda muggulu mwabanda bakubusoga Royal FM obwenzi bulete ebisirani. Webuuze mwanda ba ku radio malaya kye yetunda omugagga. Gendo nonyo mukazi bamuyitanga dancers. Poshi kamaragala. Mpuliza bamalaya bonna abetuzi ba Miss Uganda tebali bulungi. Katonda yalina ensonga yaki yakweka enkudi ne batagiraba. Ebyo ebintu by'obuseegu bikuba ebisirani. Singa byali birungi Katonda yandibitadde mu fensi wano nga bigenda olabako ng'otunda oyolesa. Katonda ekyabimutesa mu ngoye yalanga birimu ebisirani byebisiba ate byebisumulula. Kuyamu akafaananyi ng'omusajja akoledde ebisirani by'e Nairobi. Agenda yebaka ku mujini e Mombasa olw'okuba oli malaya akutaddemu ebisirani by'omujini otambudde n'ekikolimo. Teri muntu mwezi ali successful kabe mugagga nga ate mukwano gwo Kabaka Daudi mukawuliye yamusulanga wangudde entalo. Samusoni yakuba abalabe bonna yakolwa abakazi. Ne Lwasa kyamusuula bwenzi. Ayina kabootongo mungi awomereza dakika 2 nga yatusedda gy'alaga. Lwasa sema ku muntu yalina sente nga Lwasa obulamu bwange. Yandeka $1 million 10 mu mmotoka. Katonda wange. Nega kati obwenzi n'obigamba nti obwenzi bubinga tebiwulira. Obwenzi busiba. Kwezi omuntu mukazi ayinza okwagala ko ng'ofaana ekisirani ky'obwavu n'akitwalira omusajja w'omugagga ne kimukwata. N'oleeta ekisirani ky'obwavu mu maka lwakweyambula. Kati kemisera yaleeta kyani. Kemisera kati abasajja bamwebase kutabajjukira. Bibyo bisirani byabonaabona. Mubala butakola mannya. Mubala bakuvumbeera. Naye nga kwegaba kwe kuleeta ebyo. Kwezi kubya mwaka faananyi nga omudinka akutaddemu, omunyoro akutaddemu, omulugola akutaddemu, tomanyi wajayise, abamu basaddaka, bayina irizi, bayina agakolimo, naje nakitekamu, nawe naje nagabirako. Goza lwaki sebalamu wa freedom city successful. Nga atayina omukazi atali mulungi nnyo atiisa. Kitegeeza nti one man, one wife.
is the good way to go okendezeze ebisirani n'ennaku zonna ziba nnyingi ez'okumakya ekyalemesa okuwasa nange bwali bwenzi nange era obwenzi bwe bwansula eddalu kati nze nkubulya experience gye nnina saagwa ddalu lwa bwenzi experience y'obwenzi ngiina kati lwaki nakyawa obwenzi obwenzi kisirani mukatula muggulu kwezi n'oba ogenda kwezimba buli mukazi ajja mu bulamu wajja n'ekisiraani kye nze bwe bansala emmengo bangamba nonye malayo mumaliremu ebisiraani bwe nava ku bwenzi bankomolera mwenge emyaka 2 emabega musawo Sara yaŋŋamba tumala okusabula bw'okala obulungi nonyayo omukazi omukebeze omumaliremu ebisiraani tomuddira kati buli gwe bakomodde gwe baggyeko ekikuta n'ekiri banoonya mukazi mumalira mu bisiraani n'osigaza endagaano ezembi nola kufuna bizibu nga kemisera nogaba nange zisumulukuka nze mbona nze nkola ki kumbe musajja akumalidemu ebisiraani by'ejjirita abasoga bampuliza muve ku bwenzi mwagalo gaggawala nze lwaki njagala nnyo kyabazinga alina omukazi omulungi omu my dream to be settled down like kabaka wa Busoga nze yakyalenjinga nnyo nakkakkana neŋŋamba omusajja alina buli namu ye kabaka asinga obuto ye kabaka asinga obulungi naye has settled down era okuva yawasa mama Busoga yadda ku top fena we tubeere jinga tulinga abali ewaka tumanyi Obusoga butebenkedde buyina maama otegera kozi kye kugamba kakati mwe abavubuka abenda kati gwe kemisira nze ne bana kuwa video eno singenda kuwulira nako ekintu kyewakola Mary Bata oli mu kukisasulira naye Bayibuli etugamba okusonyiwa Mary Bata ankwebaza okusonyiwa omwana oyo era Mary Bata yakoze kikola kya bwa Katonda kati aliwera era kye yaliwe kyemanyi kemisira awulira ensonyi bagamba the best revenge to your enemy is being successful Mary Bata kyakoze kagenda gwaddalo kafere abayimbi balina amaalo bagera ku musajja obweyambaza obulungi bu smart wire ate baganye mu muva Bulaaya ebweru teri sente akisija kava Bulaaya London nekaje nekasula omuyimbi amatu baselebuta basokolo di celebu Uganda baselebu obankoli yemisomo gyo kubaba nedda bwana se I'm coming from USA buna kunyo kali mu America nayizo kwa milioni 10 tewali alizaze musajja bwavu nze mpera London ai choka enjale bulumire London mwagaze nakamufa Bulaaya kaneguya London twali se pozi ngenda kuwasayo mukazi kusetolinga I'm from London kati kino kyawe I'm from South Africa teri nseri mubafa kanchidde mu kyogere teri nseri mubaferenga South Africa omusajja ina bagamba ngati ndi wa South Africa mutwale ku police bebasinga obufere bebasinga obubbi bebasinga okulimba buli muntu ne waba muganda nagende South Africa mwerabire bwakoma wakyuka kugambye kodi efuge South Africa ekisoka kufera kabe mukazi ziwali wakati kanko story twalinga no yofurufika ngatabule ebikola byo vakedo kati bweze South Africa mbidagala byamanyi ga kisajja nga batuweereza sente zirakwata ng'ebikola byo vakedo emiyembe amapapali enanansi ennimu nembagamba tuyine eddagala lyamanyi g'ekisajja nga tubiguza ba South Africa ngamuakola sente twatwala ng'ebikola byo vakedo South Africa nga balowooza tuyina sente nga sukume mbazamu ngatibizaamu n'amaanyi tatekangamu ka Viagra natekangamu empeke ya Viagra kale batukanga ne bakyamukamu katonda bagaba eddagala lyerisinga nomuntu yatusaba bambi yafa omukazi ndoza mukazi bamu omukazi ndoza bamutoye gwe twabuweerezanga ebikola by'amapaapaali kati nkulaga South Africa gyinjogerako ngimanyi zinaba exporting nga maanyi g'ekisajja naye nga ntekamu hafu ya Viagra bikola bya miyembe ovacado n'amapaapaali era ne mutima neekuba mutima nengamba mukama nkoyo okufera abantu naye nga nakola kampani ya herbalist kyovula nze sikkiriza mu herbalist nendoka bantu abawulizanga ebikola by'ovacado n'amapaapaali mu maanyi ga kisajja bana ate munaye abantu bebweru baagala amaanyi g'ekisajja tebalina maanyi omuzira gw'abakuba tebalina misuwa mituufu kyovula bw'ogwa ku lwasa wa wano asobola n'okugwa ennyumba kakati teri kintu kibi nga byo bihabolisiti kati nalanga bulanzi nti Lwasa namuyamba abasajja singana ali mufere yanga nange mpaka wawako Lwasa kachikumi balowooza Lwasa bwe yafuna semudo tebamanyi nti Lwasa akyali mutono Lwasa mutono asi ye Small Men's Association bwati tabasobola takyaguma mumpi singa abadde muwanvu nga gugamba tekaliko bamasali basikamatu kakati kyembabuulira mwegendeze ebidagala bihabo bye munywa nange nabitabulako nga bitabulirawo kalenda nga nkwata ovacado bipagala mbapapa netekamu ka Viagra empeke nga mbitekako natekako lebu ya UNBS ndi pure conco from Uganda ge South Africa binywa
kinabiyamba nga nalinga muyonjo nga amazzi mafumbe bwana nayisaga bifule typhoid bidduka nebinate bitunoonya nze nkuwa eddagala dakiika 2 kavayagula kakayamayamba era bye ebiddagala byosanga ennaku zino mu maanyi ga kisajja amaanyi g'ekisajja kwezigaba nakyo gwandaba ku tiktok amaanyi g'ekisajja tewali agongeramu ozaalibwa nago emisu olina okukola exercise olina okukola sauna olina okukola jimu olina okulya obulungi semudodi asigale ng'alina amaanyi mulekerawo oggula ebiddagala by'amaanyi g'ekisajja tebiriyo batekamu kavyago zinabitabulako kati mbabuulidde mulekeramu abantu b'ebweru abandaba ku tiktok mulekerawo oggula ddagala y'amaanyi g'ekisajja tebiriyo teri kintu kigeza semudondoli tekiriyo katonda yalina ensonga ki yakuwanga wenkananga lwasoba bebe kulu nawe wali omukebeddeko ate Bad Black yatugamba oyo Bad Black lwaki yayogera kuggwe ku feesi y'enkadde lwaki yagamba beddeko kakati lwaki yagamba manyi owakanya kakati mbadde nkugamba mulekerawo kemisera bw'oba tosobola kwekuba mutima fukamira wansi osiibe weetondere Mary Bata ate okendeza obwenzi namwe abawala abampulira ebusoga kati abawala bakyafu abawala muli bakyafu muwunya temumanyi kusenya lulimi abantu senya lulimi gye lukoma osenya amanyi ag'omunda ne kungulu omwana bwegenda emanjugira n'akadumala ne toilet paper ne sabbuuni bw'omala okukozesa toilet paper naaba n'amazzi bw'omala okola n'amazzi gero nabe mu ngalo neki kibayita obuyonjo kwesa kibayita omuyonjo yeka kisobola omukazi fakiti esooka gye bayita okoma oba wemudde ku ledio okyogera otya nkadi ngamba nkyogere nti ninakyo njagala okukulaga bagenda ne batekawo sabbuuni kankulage omukazi soko bembi alikudi omukazi okimanyi nti omukazi omuyonjo nnyo talina kawunya naye fakita yeemu ku biri begamba nti mukazi wakabi nga talimu kasu naye kakati abantu beno bamanyi genda kukyalira nsiko bamanyi genda mubasenga ne bababba basenga baba tebalina waka nze buli kimu nakikolako research kozi waliko kojja ninasenga gwe nakwana nga talina kyamanyi naye nga mu kamera wano alaga nti wakabi basenga nabo bafere balinga bana abatabula ebiddagala ebiganda omukazi weeyonje noya zivagino woshi omusajja funa shaving kuli mu shaving ne mukabina abasajja mbayina ebyo ya mu bubina we shaving oyonjo wale obuyonjo kintu kikulu mu bulamu nkubuulira abantu bakyafu obukyafu tebutegeeza kuba na ssente ne busoko osobola okusanga omuntu ng'alina akaswaki nga akateekako envu naye ng'asenya olulimi ng'asenya linnyo ku linnyo asinga nawe asinza sensodyne kati obuyonjo buba buzaale bulina okugamba abantu okweyonja ate onzijeeyo naawe bane onzijeeyo kwezi bannaawe ate onzijeeyo mbuulira abantu butatuwunyirira nekwezi tokola neda tetulina budde naawe bayayana ki bakwata wiiki ejerekaleka leka tumalize na tulina emiramu egyo wama wangi nemu temulina wifi yekola waliwo eyabusoga roye kwezi ngenda nogera mugulanga nowa mutwe kwali nowa mutwe bebale nowa mutwe bulad ebintu ebikwata gwe nenetwaka mwegani yatrendinga wonna mumbulire netwaka kyekoze nekimanyi nti nno mutadde mu peesi yenyini entuufu bannange mumbulire banetwaka sikayimponeramuko muno naawe mutadde mu peesi piri gyetutambulirako yakasa mbembe netwaka yabadde ki sikayimponera munda benetwaka nga tekwata simu oli abatalina nyama funa alo alo
kwezi omulango buwedde tukole njagala gya tulina eddakiika 2 zokka naawe njagala kumaliriza program onsujja gunnuma kolaso wabadde olina omukyaza leero kwata omugabe wiiki ejja niba ledi yeyina obulango eringa emaze kumpe netuwaaka yange mumbuli oba ekola batekola alo awekoze omukulu mbajjo onani ono kule kuva Kasese omukulu mbajjo oli Kasese oli kubusoga ledi abe Kasese gwekese kati wogera abe Kasese tukira ku nsonga naye mbajjo kituufu kugoberedde watandikidde programu yo otubulidde amazima otubulidde amazima okufuna abantu olina okukola ebintu ebiruma abantu n'okwata kusonga wano mu economy tuliwo n'okyogerako ng'ototidde naye aba artist abangi abo tulina mu Uganda balwayo okufuna ssente gundi ambadde kino nsirike nga bamanya amazima naye nti tebakimanyi ffe abantu bawaasi tutegeera nga tubalaba naye tusomeseeko neyanzizige mukulu mbajjo nze kule kuvatako yangu atuleyo ku radio ene program ekoze essaawa 2 namba tokoye mwangu tugende tudeyo ku radio yogera mangu alo Chua Nairos nuwa mutwe nkama koli alo sebo omukulu bajjo yebale sebo ogamba otya blo yendi tata jebale kwebaziza olunaku lw'okunteka ku mpewo webale nnyo webalire ddala kati kantuukire ku nsonga yetudayo ku radio yangu ako taata mu ggwanga Uganda tulina abantu 3 aboogera amazima nega twasigaza abantu 2 tulina Segirinya tulina omukulu bajjo tulina ne president Ssentamu era bajjo kigenda okukussa kintu ekikwogera mazima wano mu Uganda omuntu ayogera amazima afuuka mubi naye nga nkakasa buli kimu abakulembeze baffe babakimanyi bakiraba just beebuzaabuza wangisebo otwatandikidde program obaddeko kyaka sibaddeeko kale webale kubaako kale tebo kulaisi yogera bajjo biri bitya yebale oli bulungi ndabye ndi bubi translator yogera translator yogera sebo Latibu koli nuwa mtu kulaba koli mugisha bajjo nkutumiddeko papa Latibu kwali bale tukoye gitwatandikidde mwene essaawa 2 mwebale kubeerako ku live ene program tuli kubusoga loyo radio ya Kyabazinga yatuwa omulimu direct ate yatugamba kwogera mazima tundayo kwezi saza dakika 14 zokka katugenda kwogerako zizi na 3 mukaaga ka Edmeza ya kakano nako nkalaba kwekali ka Edmeza ya kasaba zunzi kakuno Edmeza ya okola kikola live Edmeza ya nkulaba ko oli okyali kinana munana katonyeza mukaaga osoba Royal Radio ondi ku mwoyo tuli mu program obiwulire ne muganda wange Bajjali Funsi atubulira ekifa mu kisaawe kya entertainment tubale tukyagenda mu maaso nga Bajja tunyonnyola engeri abakyala
abayimbi yebeyisa abayimbi betunda abakazi yebitambula bajjo soko tulubadduga mata abantu bayingira okweyonja n'abandi bali nti ekintu buyonjo kye appetite esooka ate obuyonjo olwalaga lwadde kwezi okwana omukazi ng'awunya akamu appetite gwe omukazi awunya akamu kitegeeza n'ebitundu bye ebyensonga biwunya kwezi nga ffe abeera mu high profile meeting ebintu ebigudifayine nga nti oli mutafu omuntu atunulira enjala nawulya olusoolo okuva mu kamwa ne perfume gye weekubye ne bw'oyambadde tosobola kugenda banka manager wa Stanbic n'akuwa sponsorship ng'oli mukyafu ate abayimbi abandibadde bayamba bannayuganda oba buli ebintu bino ebyobuyonjo bennyini babeera mu kwetunda abayimbi ssaawa zino bandibadde basensitizinga abantu ku birwadde ng'oyo by'obukyafu ne siriimu gw'osaba kibuli lwenkwata omuzindaalo guno ngamba abasoba temwegadanga oba owulira nti olina omuliro mungi genda okebeze oba gula akapiira ate ekyokufuula okuba omusajja owakabi sikuba baka ku bakazi bangi funa omukazi omu oba babiri nga bansonga bakumala nawe omukazi ekisindu ekisinga osuula omukazi ebbeeyi kwegadanga buli muntu namuteekamu kise mu ddondoli toba na vali toba na kiraasi kwezi mpayo misi Uganda alina obufumbo obutuufu kwezi wane ebusoga osanga omuwala nagamba mpa akasimu ka aitero okusinga okunkolera omudala gwa chips afunemu sente omuntu omukazi katika nakino kanti babule nga ndikuledirira kyabazinga engeri omusajja gyakwanamu omukazi ali embizi ekitibwa kyawamu omukazi atali ambizi si kyawaali embizi okintu kulya mbizi mu bakazi kibi kitakirasi kwezi mwekusanga ngaoli muli wa mbizi ngaoli mukazi mbulira buli mmanya nti nawe olina magwatala mpuliriza towakamba kati gowolereza mbizi kanjogera ebyange nze bino byange omukazi ogenda otebatemera embizi kati omukazi olina okulya embizi gumalira kyama tugende tubawanga bakazi nkoko waliwo ebintu ebiriko binti omukazi wange alya embizi omukazi nogenda mu public toilet obandize mu Uganda mu Kampala ngenda mu toilet mu explore ya Serena woteri sisobola kati omukazi tolina kulya before sawa 12 musulani bababa mwene mubawunyirira obuliri omukazi olina kulya before sawa 12 tolina kulya kiro omuntu wepulogula lumangenda kulya breakfast sawa 4 ndiye kyemisana sawa 8 ndiye kyeggulo sawa 12 ogenda mu sawa ziringa olistedde tokeje na kibuto kakati omusajja n'abeera atya nawe kati omukazi nawe kwana ogenda bugenzi mutoyi nkukyawa nga tuli mu hoteli saagala nfuluma nefula ali ku ssimu nze okunaaba nekanyanya amazzi ne makinga sure nti naaba naye kati abakazi bakyafu omukwala omutute mulungi kituukidde mu ttooyi kikoze ebintu ebiri disgusting ebintu ebiri disgusting kati nze bagi bagamba muddeyo mugende abakazi balina okweyisanga abakazi kakati omukazi oli atya nga yasimatuka kunsa kati okokozi okimanyi nti abakazi abeteekamu kirasi batubba nnyo olwa nti bw'osanga omukazi ku Sheraton nga zaavuga mmotoka y'omuwaka kadde okusinga onagidde ku boda ng'awunya empewo n'abato abakazi bayiga okweteekamu abakazi tebamanyi kuula okimanyi nti abakazi musiru bajja nakusaba akakadde alowooza nti omuwadde kumbe omusekerera wamutaka okimanyi nti omukazi wa kirasi kansoke kugamba ebigambo byange omukazi alina kirasi akubba mayumba akubba mamotoka naye nowalayisa akubba iPhone akubba mitwalo 2 gy'amafuta ate bwakubba emitwalo 2 n'alowooza nti mugezi akukudde kati abayimbi kyebakola tebasobola kweteekamu kirasi omukazi ozze n'abayimbi abanene omulimu gw'abayimbi be Uganda bakazi kwetunda aye nga tebalina kirasi kyovalanga omusajja obulina ebibanda by'emmotoka bwe businga okubaka ku bayimbi babo babuloka b'emmotoka babasuubiza emmotoka ezitaliiyo n'amuwa n'avugamu ekimmotoka n'alowooza nti kikye kyovalanga abayimbi tebafumbirwa bafundikirangako emisera lwaki njogera ebigambo bino ntaasa abaana bawala babusoka mubeere bantu bakulu weetekemu kirasi omusajja bw'omukwata tomusabiriza tomusaba na transport omusajja akuyise jangu ewanga tosooka musaba transport agenda kutwalanga malaaya era ojja kujja wakako amala okukozesa akuwa emitwalo 5 ogende omukazi omusajja mulage future plan mugambe ndize bajjo njagala n'ensaawa zo nkyalina bye mmaliriza weematire tomala gampa budde ojja nti omukazi omuzibu okufuna we mukazi gwa respect ku basajja naye gwe noba kina kyeyombekedde obakuyita wewunyira amatu ga boda n'ogenda buli ddakiika ne bakuwa emitwalo 10 n'ogenda nyumiza balyo mu bbala nakikuddeyo 10 gwe tebakudde nze tebankuula nze nyamba buyambi bamulekwa era kubanga oli mukazi nali nkukwanyanga nakuwa sente nakuyamba buyambi kutundira embeera gy'olimu nga weri masiikiri nga nakuyamba nze ate semo nzikozese bakabaka ku bakazi nze nonda musagala kuleeta bisiraani mala kulaba olina katonda oli muyonjo olina kirasi
awo ngandio kankola ki otambula ndi ku business kwa nawo kawala nakamu record je nina kusomero abantu tubakufira ko bufizi si sobola kwa nawo kawala nakamu zina kilasi zanje nze nkwana ba permanent secretary ba CEO babigenderero kali nkwana kawala kansaba iPhone bwembano obuwala 10 ngabuli kamu ka iPhone center abane n'abaana bangi nabagana nagulira ngamba kaza iPhone zo kwezi abakazi ba kilasi baba na sirimu nebino binamagwatire bibangwira okubawa byemwagala kubanga buli omu kimwangwira n'ekikola ki lwakuba ate waliwo abakazi abatalina wako kigambo kye kinyina kigambo waliwo abakazi abatalina wako abalumye ennyo nga manyi ogeragendayo gumu tojja kudda era ojja kwegendeza nga abakazi abakuula ennyo baba manyi ekizibu kyabwe tisibawomu sibalina waka ng'alina kubonyabonya n'akukulayo kyakukuddeyo n'akuwa gumu n'amanyi tojja kukola ki tojja kudda niyo omukazi yekakasa kyali takula nakuula tabonyabonya nakubonyabonya batono abalina waka batono nnyo nga nayogedde wano abayimbi abatalina waka muyinza okuva ku radio ne mukaaba abakazi make-up yabanyumisa muli yo life abayimbi babi kizibu okusanga omuyimbi bwafaana mu video ne bwafaanana bw'ati kizibu okusanga omuyimbi nga bw'omulaba mu video n'omusanga nga bw'ate bwafaana muli yo life nera figa yeyo wansi waggulu yokka wansi ndoza gamba yokwana face engeri gyokadde w'emyaka 7 kati kemisira akubawa kati figa ekola ekintu kinene nnyo ku mukazi face figa yesooka namba 2 kuddako face na buyonjo kati gwe omutundu abo talina figa ezo figa 8 yaluna mu biruza ayagala kati zakwana kiraso nze omusajja wa kiraso osolo ngamba figa zabakemifisara kati nze bajja osolo nga ndi mungwira nze se nkwana kirasi gendo nonyereze nonya kasoko akubuza abakazi benkwana oyina okugamba oli perfect kubanga nze appetite yange nsonda nabo oli wakuyiga nze nenyinyala okwatirwa nenyinyala hulira era kyofuna nina ekizibu bansibako omulema wano neŋŋamba nfudde waliwo omukazi mulalu yaneesibako omudamuzaala sijja mwogera ku radio kyekintu ekisasinza okunuma ku nsi n'agenda emawulire nga simuzalangamu bali banoonya kontenti wabe ne kafuko wasanyuka ekintu kyankoleba okwana koperaga wakwana gundi naye nabuuza omulalu singa yali musajja yasobola okwekwana waliwo omuntu akusibako nti bajja wankwana mutufu nga takwanika kakati disappointment gyeyasoose okufuna ku nsi kunsibako omulalu akyali omulamu bannange nafuna ekizibu ogenda mu office wakwana gundi ogenda mu bantu wakwana gundi buli wamu wakwana gundi ekintu ekyo kwezi kibi naye abawala mulina okweteekamu kirasi bw'okwana omusajja tomusabiriza ssente leka omusajja yeewoleze omanyiti omusajja bamuleka neyeeroweza akuwa nyingi okusinga zewandisatu weetekemu kirasi genda osasule ku bbiiru musajja akuyise ku date sasula ku bbiiru ali kati omukazi kati kambayigiriza obubbi abakazi mayinze nze ndi profesa wabwe bw'osanga omukazi mpuliriza bw'osanga omusajja nga bajjo sasula bbiiru mpaayo ssente nga nzeetaaga njigiriza abakazi kubba kasoboleka enjogere kwezi nti omusajja omuwaka kadde kamu akuddizamu $10,000,000 aga mukazi wange ampa ku ssente abakazi muyige okubba omusajja aba ayina ekizibu tomulira gamba nti nekizibu nga baby seasons okuwadde naye omusajja lwazifunye agenda kuwa nyingi okusinga ziokoze eki omukazi omubbi wakola bwe mugenda out sasula bbiiru tomusaba transport yalina okweyiza naga ne mukazi wange akoze eki naye kano janga soka mpayo transport kati yava mukazi mumbayiro prostitutes kyokka ate buba buwunya kwezi abantu bayiga okunaba mu nkwawa muno kati ebitundu by'omuntu muno mu nnyingo muno munenenena mumpata nyawuna waba waddugala abantu banaabe abantu bagende bakole ku sawuna bagwekeko mugende mu steaminge mugwekeko omuntu abaneko kati akabonero k'omusajja omubi olina kuba ng'owunya bulungi ng'ate oli muyonjo kati omukazi obubi otamulaba nga kwezi naye kakati n'ebisajja biwunya kivuga bodaboda tekisenya lulimi nekijja nekiwunyiriramu abakazi okumanya babbi bagumira ebivundu omukazi namugamba ddadi owunya nga kyokuleti kumbe ng'owunya nga kivundu ng'otya omukazi kwezi zikyofalanza abakazi bazira banaye omukazi naawunya ekivundu n'agamba nti mama dadi owunyanga kyokuleeti osinga obama okuwunya obulungi ng'akasajja gawunya akamwa nago ekyatuyamba abasajja tebalina infection kati waliwo abakazi abagenda mu sawuna ne batula ku madaala agasooka infection ze bafuna sitiimu yesinga okulwaza abakazi infection
Kaibikazi ekimanyi kazi ekiba kikuwaana kigamba kwezi ng'owunya ng'omanyi owunya ate omuntu wemanya nti owunya bw'okola boto osogana n'okolako n'owunya n'omanya nti ebitundu byange kibye sinaabye kakati ekimanyi ebikazi bibi n'okwata akakadde omukazi yebaka ku mulalu ng'agenda muwa miliyoni ate bwe yebaka n'omulalu n'amuyimbira nti daddy gosinga obulungi owunya nga chocolate osinga ennyonyi osinga Uganda nkulaga obubi naye ngenda okimukongoola kigamba gumala ddi gugende gumpe ssente kakati kwezi nga abakazi bano nabo kisiraani abakazi bayaayi nga fa ku simu kwezi tukole program eggwe kakati ovanga ku mukazi agamba bajjo nti osinga obama obulungi naye nga mutufu nfaanana ng'embizi kwezi togenda kukwata simu jagoje mu program zino tebazikwata munyo masimu oyagala nnyo ebintu by'ekyalo tokwata tumalirize sitayizinga abantu tokwata togenda genda mu masimu bannayuganda mbagamba mwenna bawagirako emisera mumugambe asooka ave ku bwamalaaya mumugambe agenda atereza ebyewaabwe okutereza ebyewaabwe ntegeeza agenda asabe mumugambe yeetonderemu eribbata kwakwa emisera ayina walukagga abasajja bamwe bakabakako bonna balukagga baaluuna ngaba bamulise meribata lwaki yamuyamba simanyi family z'abantu kakati kemisera nga meribata kusonye ku mutima gwe guli ogw'omunda ogenda kusibwa mukomera nedde myoyo agenda kubonaabona era kemisera nga teweesonyiye basajja n'ogenda kati kwata black book kemisera owandike muti Bajjo yankwanako Aruna yankwanako Mayiko yankwanako Misaki yankwanako ogende ku player mount luganye nekutulako ekikolimo kya Bajjo nekutulako ekikolimo kya Aruna nekutulako ekikolimo kya Kwezi genda ngo yatula amanyaga abasajja bojjukira nekutulako walukaga ne walukaga tata wa mwana we kano inasuka kutulanda zo wakola n'abasajja okutereza obulamu munsi njagala okkiriza kezo tulina ebintu bya mirundi ebiri tulina owa Katonda ddala n'owabasamize kyovula nga abasamize ddala bali bulungi n'abannaddiini ddala bali bulungi abantu ababonaabona be bano ababigatta kirala ateka ebigali mu kitanda emisana najja n'asinza Katonda Katonda ekintu ekimunyiiza kumugattika katika emisera soka weekutuleko endagaano z'obwenzi bwonna wekutulako endagaano gera ne black book nga wotambula nekutulako Bajjo nekutulako Walukaga nekutulako Aruna nekutulako Kwezi nekutulako gundi ng'ogenda osaba Mukama nkutulako ndagaano z'abasajja nekutulako Watrera nekutulako aba South Africa nekutulako ab'emutukula kasono okutula endagaano ezo ojja kutereza obulamu bw'omala okutula endagaano z'abasajja genda weetondere meribata akusonyiwe ku mutima munda abantu basaddaaka Kwezi faba Katonda tusaddaaka bya mwoyo nze sobola okusala nenga ngenda kumala emyaka ebiri nga sebase ku mukazi ye saddaaka gye mpadde Katonda omusamize mama fira na saddaaka ente n'embuzi that's why abantu abasamize bali proud of okusamize bafuna nafe abakana tukola kife kye tubasinga tulina obulamu obw'emirembe obutagwawo nga ndi ku leediyo ya Kyamazinga Busoga lijjo nene muvigoemu eddogo terina kye ligenda kubatwa teri muntu aloga abeera bulungi sitaani bwakuweesa kone akugisaako ddyo muve mu by'okuloga nina n'omuntu omukulu gwe nalimpa ekitibwa namulaba ali mu ssabu agamba sabo singa balina zaakeedi singa bibakirumira singa bibaha mu kiggundu teri muloga agaggawaza ekigaggawaza nkigamba nga ndi ku leediyo ya Kyamazinga kugaba kuwaza kuba kutonda kimu kya 10 na kuyamba banaku ekikuwangaza funayo mulekwa gwe ali kuno abonaabona omuweerere muve mu bintu by'okuloga Busoga ekisibye ebijjo neno mu bwavu ne bagirankinga ng'abakolomojjo kuloga kati mwenkana muti abakolomojjo obwavu kitegeeza muyina ekikolimo ekyakwata lijjo nene eddogo lingi eno muyina empala n'Abasoga tebeeyagala Musoga asaga wala na Musoga munne tulina okunya basande jansi ne Bayibuli mbabuulire tujja kuwa program y'okubuulira enjiri njaga mumpeko kuno olunaku lumu nga sawa nga nsumulula Busoga zena zijja mu lijjo nene esumulukuka nsumulula Busoga Basoga bava nabo balina ekintu ekyabakwata lijjo nene kyabaliteka mu bwavu mutima mubi nkwe butayagaliza na kulowoleza mu ddogo kyekiri Busoga ti Abaganda ekituyamba mutuyina enkwe omuganda kakasomulaga sente omuganda baba agenda mu ssabo n'omulago emitwalo 10 alivaako Abaganda tuli after man that's why omukazi omuganda asobola okufumbirwa sebabyo banga kapere n'amugamba daddy onjagala ng'abala sente omuganda afumbirwa ezzike kasaliba ne sente omuganda afumbirwa omulalu kasaliba ne sente omulala ava ku simu naawe maleyo banawonsobye ku masimu nti Abasoga mulina okupaako okudduka Abaganda nti bo baagala amazike baagala ebikimpanze baagala abalalu baagala abazolo kasaliba ne sente Abasoga mulina okukyusa mentali ne mubanga Abaganda omuganda aleka entebe n'omuwa sente
Gozaje Museveni afuze kuba kuba semogere kungakosa baganda. Fa baganda tuli after money. Obano mukazi omuganda nga olinga Lwasa nagamba go singa misa jembukuli. Ngo bakazi bamanya baganda. Asobola kuwa ebyalo byonna ne gagamba. Aizo ngabo singa bitekisi. Ngo baganda bamanyi na yaba sogga muine emitima muloga. Ekikoli metakwata busoga mukama kijite. Baba wapo mukisa kuledio kakusumula lijo nene de ku map. Nze yalijo jesingo kwagala ku mutima. Undo kwezo raba batabati batuwo muri mutugendenga ku radio yabo yamanye Kampala nengana. Nemba kama nze njagala busoga. Lady ezagala program tujiteke nga ku radio za vraga mafuto agala wa busoga. Kubanga njagala lijo ne tufuuko mukisa gwayo. Ekisumbwa busoga nkwe butayagala basoga bannamwe bulogo na butayagaliza kale kwato busibu butabo olamede ku busibu. Muyino okuva mu kikolimo mukube ku 07 nyamukaaga 5 kinana musatu asatu musatu oba noti musanvu mukaaga munana nkaaga kinana nkaaga mutatu mufe mu bulogo abasoga mulekerawo okuloga tutwe kuli kubuzira guli gogere ati kali nzo boto ngenda bijja kwa tsa kogera kuli esebo netwe kuli wanjisebo kale sawa mabale kubako busema cha mpaka uko bachi afande kadabada kale sebo ne kadabada yogera kingi sana kozechi kaza kingi sana mumukoneramu mwebale kukonderamu kingi saho ya mutabanyi wange mwenda yino amina abasoga mwebale kwagala saha kale tata tuene kwa dadi kale hello Baraba kingi sawa mara yona mwabali ku live muri kingi sawa bamugayanire busoga musajja agambe singa kingi sawa musoga cyo kama abaganda aba musanga mu kuba kingi sawa hello esebo no sababu nyasindire na watoto esebo sima yo mukulu baje perezayo babale kubako babale kusomesa ku kigambo ekyo ekitufu akazabe ndi babanebitira Musimye. Hello. Hello. Esebo. Nkali sebo. Esebo. Nkali. Hello. Esebo. Nkali sebo. Kale sebo kubidewa. Professor Bajo ali mu bima bya kyabazinga wano. Yendi tato okubiddewo wo sebo. Busemba tya mwebale kubako mukutu ogwa mwebale kujuwagira. Wandi sebo. Abakazi oli mutuufu. Nze bansi na yino bayaye. Niyo ba woliza ku kigambo kya mukazi kya mpoba. Okay, bitano ba kazi. Joba batana kinga kuja bale kuina ba kinga kuja bene sese. Abeza kuba kazi joba kuira ba joba bene mu bwafu. Abata mama kana kazi. Omukazi na paka n'omuntu webere kiyo abane sese ba kyamutoka. Yandi kata da babo. Joba. Hello. Esebo. Esebo. Yiganga mwebale kubako. Mujaga mujenda yino loyo radio. Mwebale kujenda ye radio ye CBS ya Busoga. Ati kati CBS ya Buganda. Bagabata. Abayiga abafoga ibanga kutambuza wakuba kwe
Webale sebo. Hello? 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 Gose mbayo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abantu abaireza olw'esande kibaseima kuba ayirabaire kubakuwulira emboozi yakati amazima gera bakazabisirani era basadazemba kuba nti ojja kumuwaza omukazi oyo muberekereze bana mulala ekyokubiri baba ira kumusooka kaira kumusooka bakuba gaisaba kyabendi nga kibasitwa ate nga bemba kati okolo olw'omukanga olw'esande bwekyeyo ngira kumbasoga neyandiza eno baba Ale sebo. Maliriza mukuru bajjo. Yogera kwata yomu. Kale. Hello? Hello? Mama, okubye. Hello? Hello. Mazifudde amangu ako. Hello? yoli nnune Wangi sebo. Okuva wa? Network age kutawaanya. Abudala okuva wa? Lugazi. Lugazi mutufuna bulungi. kakati webale kwogera ku by'olutomo okuba n'enkwe era kyetaagayo obutomo olabike nti osomesa busiku okuvaamu enkwe Wiiki ejja tujja basomesa enkwe. ne nalikeyo obutomo eyo naye njanjayo nkwe na fitina N'eddogo. naye yongera osabisa omuzimu ogw'ebutomo okwe Tugenda bagobamu eddogo enkwe n'obutayagaliza. kale Hello? 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 Sebo. ngatera omaze okuteeza nebuli emigombolola eby'ekumbya ensima bampeereza yaimwe tuli kutoteze bajja okulayo lediyo Embuutikizi esinga. Eno ye yammwe. Amiina. Batuweetedde ssente. Kale. Hello? Katumalize noono. Wangi sebo. Royo bingo. alowe kitogera Sebo. olwamika mikairi ali kusololera Nsome. bajjo Wangi sebo. ono musajja asiba lediyo Wangi sebo. Ito Sikutegera agambye ki? radio ya tapu Bya tabu nnyo. Mugimatidde. Mutakatuletera mukadi mwaita bajjo ayogera mazimba kikombi nebala mukusiminyo Naye twebaza abantu beeruka abatulaze omukwano jjo. Mwakoze statement radio yammwe. Soko twebalize ku bantu beeruka bakuŋŋaanye nnyo. Abeeruka ne balaga nti Busoga bajjagala loyo. Beebaze mu Lusoga. Soko beebaze mu Lusoga tuwulire. ate tuzomba tekudamba Kati beebaze mu Ludamba abeeruka kye baakoze bamenye likodi. Koba Oludamba tuwulire. Kati twebaza abantu wewe mutatubaza. Abantu beeruka kye baatukoze lejo. Baatufudde b'amaanyi. Weebaza abantu beeruka abatufudde ab'amaanyi gye wali mu kiyunga ku kisawo ky'ekiyunga. Beebaze mu Lusoga. Kali bebaze mu Lugamba abantu beeruka bebadde kuwagala loyo jo bakuŋŋaanye mu bungi eruka otubebaze. Banyadde bulungi. Kusajja abeebaza. Okubidde wambale. Lady yetuuka paka Manafa.